Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bulu mjesenzi dokubera nga togubera Fan Pro UG wanono mbera ona mawulire nga bwegatambula mu bitundu ebigwanga by'enjawulo ne bwera ogwanga video enkola ffe bwebera teka ekigalo liking nga sharing irako awala comment section wansawo always ebera open tekigana kubera nga te osula wendowooza kubyagala kubera nga te olaba mu video kakati olaba naye si birungi n'akamu waliwo omukyala amanya ge bamuyita Martha era nga Martha ono awangaalira mu ggwanga lya United States of America. Omukyala ono si mukyala Munnayuganda wabula mukyala muzungu era nzaalirwa nayeeyo. Omukyala okusinziira ku byenda byeko wano omukyala ayinamuko kasente era nga asobodde okubeera nga te atambula mu nsi ez'enjawulo. Munnange omukyala oyo alabika azze nnyo mu Uganda era nga buli lwajja atuukira wali mu Bwakabaka bwa Buganda n'abakombo emirimu gyakwasaganya okusinziira nga bwesobodde okubeera nga ate nkola research. Munnange olunaku olwaleero omukyala avuddeyo n'abeera nga ate ayasa ebyama era nga awandiise ku mikutu gye gya social media n'agamba nti in February 2025 I started to receive threats from a jealousy mean woman that wears a crown in Buganda Kingdom. Physically, our physical security and more cameras were added to my Vegas home. Then I went to Boston to the Buganda conference in Boston without security. My mistake. I came home with a broken arm. Security will remain in my place until that demon with a crown. Jagalo wandike wansawo nti demon with a crown is in underground at the Kasui Tombs. Bwati omukyala Martha bw'asobodde okubeera nga ate munnange awandiika obubaka obwo era wano sayidi za wano ebbalibbali n'ateekayo ekifaananyi nga wano waliwo kabaka ate sayidi n'endala nga waliwo Nnaabagereka wa Buganda. Kati awo munnange tegedde ani mukyala kyoyo wa Crown atuula mu Buganda Kingdom oyo gw'abadde ayogerako era nga akyengera ddala okubeera nga ate awandiika obubaka buno gwegenda wasa mu comment section ateekawo endowooza gw'olowooza ki kigenda mu maaso eyo. Omukyala ono kusinziira ku bigambo by'ayogera abantu b'enjawulo wano nno bavudde nabeera nga ate batandika okwebuuza nti ddala kituufu ono omukyala akola ngaani mu Bwakabaka bwa Buganda era nga ni omuntu oyo gwali mu kubeera nga ate munnange ayogerako. So ebyo nebisikawo ngenda kubeera nga ate mbikutuusaako naye fo nawo kamere nga ate mbaterawo video zino mwongere okubeera nga muulaba ki ekigenda maaso mu ggwanga lyettu Uganda. Nkomawo n'ensonga endala nnyingi nyo temubaawo. Prime Minister alagidde bakwate omusajja munnamawulire eyayanisa obuvundu obuli mu ddwaliro ly'e Mukono mu maaso ga President. Prime Minister olabika tokolangako era naye ne bageza bakwata omuzira waffe eyayanisa obuvundu obuli mu malwaliro ga gavumenti bannayuganda ogenda kutulaba kimafiya. Mwamanyire okulimba President Museveni ebintu nga bannansi banyigirizibwa. Ekituufu kyennyini tuuka ku ddwaliro ly'e Mukono, tuuka mu malwaliro ga gavumenti okwetooloola Uganda yonna otunuulire embeera gye galimu. Omusajja oyo yalimbye eki? Mwamanyire okulimba President Museveni nti akoledde abantu RS facilities n'ebirala nga ku ground birala. Abantu bali mu malwaliro ga gavumenti bakaaba, abantu bali mu malwaliro ga gavumenti bafuna services, basula ku ttaka. Omusajja yayanisa obuvundu mu kibo kimumwebaza oli awo ng'oyagala kumukwata nabbanja koogeza n'okwata omusajja oyo ogenda kukakasa nti bannayuganda banyiivu. Ekyokubiri, lwaki tewakwata ababba amabaati g'ekkalamojja? Ekyokusatu, lwaki tokwata ababaka ng'omulambo gwa Nambooze oguli e Mukono ogutasobola wadde okulipootinga ebintu ebinyigiriza abantu mu Parliament? Oyo mubaka lwaki tomukwata? Lwaki tomukwata? Nti olemereddwa okukolera abantu, lwaki tebamukwata? Okwata omuntu eyalipootingidde President ebituufu n'ogenda ne ku ground n'osanga abeebase ku ttaka. Lwaki tetusiima busiimi musajja oyo ku lwa buzirabu gw'omanyi abantu be yayambye? Kyogamba nabbanja eddwaliro eryo obadde olirituukamu ddi? Singa teyayogedde mukola mirimu ki mu gavumenti? Bannanga abantu banyigirizibwa. Abantu abatuuse ebintu ebituufu wa President tubawa amaanyi tubasiime kubanga abakulembeze bonna beebase. Tunulira amasomero g'e Mukono, tunulira amalwaliro wano walinga watali mubaka. Yoli olwamanya nti bwawaana Kyagulanyi kyokka nadda mu kutembeeta Kyagulanyi kyekigenda okumutwala mu Parliament yava mu kukolera abantu n'okulipootinga ensonga z'abantu mu Parliament.
wano mu Uganda tabeera wabeera mu America Nambooze. Mu America eyo gyabeera abeera ku kitebe kya Nuupu na Magere. Abantu abamulonda ku ground babonyabonyezebwa mukono eringa kasasiro buli kimu kyonna kifwe mukono. Naye teriyo lunaku lwola bayogera ku nsonga z'emukono. Lwaki toodalinga bakwata omubaka afaanana bw'ati eri abantu? Gwe tola nti wabulaba eri abantu. Lwaki tokola order bakwate Nambooze? Atasobola genda mu parliament kwogera bintu biruma bannamukono. N'abeera mu nsonga ez'okujja alinga yafuuka bloga. N'abeera mu nsonga ez'okujja tolooza baamulonda kutembeeta Kyagulanyi n'ensonga z'abantu ku ground abaamulonda teri nsonga gye yali atakolinzeeko wadde n'olunaku n'olu. Nabbanja va ku muzira waffe. Nabbanja va ku muzira waffe. Ebyo bye mubeereyo ne mulimbalimba President Museveni ngeno ku ground birala. Omusajja yayogedde ku buvundu obuli mu malwaliro ga gavumenti. Olaba eri emukono wano mu Kampala Metropolitan lyeririmu ekivundu lyeririmu abalwadde we basuulira ku ttaka ne kati ag'omu byalo eri munda. Wamma awabulaza munnabawulire wa journalist tugenda kubeereramu nga ffe be wateereddeyo omulange wa president yakitegedde nti bano bye bamulimbalimba eddwaliro libeera litya nga liri mu tawuni awo naye ng'abantu beebaka ku ttaka. Eddwaliro libeera litya nga liri mu municipality naye ng'abakazi lirina ebitanda bina. So ekyo tekibaswaza olina kwekangabiriza kukwata musajja. Era tukutadde kaaga n'abatuuze b'emukono basazeewo oyo muzira waabwe essaawa yonna gwe mukwateko bukwasi Nabbanja ojja kubulwa woonywa amazzi. Bampita Calvin Kayanja. Abantu b'emukono twafunye hiro waffe munnamawulire asinze mu pia twesibyeko ebbanga akonyeze enkulaakulana ya mukono. Ebintu bingi ebiremesezza Uganda eno okula. Naye mu byo mulimu ekintu abantu kye tubuusa amaaso. Be bantu abeetoolodde Museveni. Omwana Mwesigwa owa Galaxy TV yajja n'atuusa obubaka eri Museveni n'amugamba eddwaliro ly'e Mukono lirina obuzibu buno na buno na buno nga bw'omuwulira. Mugw'omukaaga lwe nali mu State House, His Excellency natuusa ripooti gye wali nga nkugamba nti amalwaliro naddala ery'e Mukono, Kayunga ne Namuganga Health Center mulimu obuzibu bugamba nti mu ddwaliro ly'e Mukono General Hospital abakazi bazaalira wansi. N'abo bazadde ku ssaawa 9 bwe zituuka ssaawa 10 kibakakatako kubagamba muveeyo ku bitanda mugende ebweru ne weekanga omwana eyazaddwa ng'ali mu mbeera ennungi. Museveni bw'amala okukiwulira n'adderegetinga Prime Minister Nabbanja n'amugamba genda okebere. Simanyi oba amanyago ani? Amanya nze Mwesigwa David nga nkola ne Galaxy TV. Simanyi oba Mwesigwa onampayiriza simanyi. Kubanga siteera kwerabira, but I don't remember very well. But fortunately now, totumye weetuukidde Mwesigwa kati. Nabbanja ali awo. Nabbanja yingira mu nsonga ya Mwesigwa munange ontwase Mwesigwa. Kubanga oba mpayiriza kubanga sibijjukira bulungi. Nabbanja n'agenda n'akikola. Ssaabaminisita atandikidde mu ddwaliro ly'e Mukono gy'asanze omujjuzo gw'abalwadde olw'obufunda bw'ekifo. The place is too crowded to the extent that we had nowhere even to pass. The pregnant mothers, those who are in the queue to deliver, it's busier than here. But of course we appreciate that this is a regional hospital. You only get referrals. Kyokka Ssaabaminisita anenyezza abakulembeze mu kitundu kino olw'okusirika obusirisi ne batategeeza gavumenti ku kusoomooza kuno. Bw'amala okikola n'azuula obuzibu obuliyo naye nga bwe yabulabye. Mu kifo eky'okulipootinga ebituufu alagidde Mwesigwa akwatibwe. Omwana alimba president nti oxygen plant tekola. Kweri ebadde tekola. Ku mazima president waffe nga twakamusabuukulula. Njagala abapoliisi abali wano nina komisona wa police akulira security omwana oyo agenda akola statement. Whistleblower eyaripootinze ekituufu gwe olw'okuba ku bye yaripootinze ogamba nti wasanze
nga oxygen plant yekola obuusizza amaaso ebituufu ebyabaddemu oli ku capitalizinga ku kakyamu akamu oyagala omwana akwatibwa mu kifo ekyokutereeza bye wasanze ebikyamu. Uganda eneekuleetya ng'olina abantu nga bano olw'okuba bo baagala okubeera abaganzi eri Museveni balaga okulaga nti bakola nnyo. Ate mbolimbye muzeeyi biki Mwesigwa kye yagambye kyabadde kituufu. Ogwo si buvunaanyizibwa bwa Mwesigwa okutuusa obwo obubaka, buvunaanyizibwa bwammwe. Naye amaze okubatuukisiza ebituufu kati saawa eno mumwefuulira mbu mumukwate mbu yalimbye Museveni. Kiki kye yamulimbye? Wasanze eki? Akanyoomonyoomo ne kabampaane omukunja atasera. I feel sorry for you. I feel sorry eri jjajjaawo gwe nalaba omukadde nga essuubi lyonna aliina mu ggwe. I feel sorry omukunja atasera eri mukyalawo omuwala omuto era n'abaana bo n'abantu abalala abalya ku ggwe nga yeggwe breadwinner. Omukunja atasera abantu abanvuma nga nkwegayirira okusigala e Bungereza osobola okukolerera famire yo naawe weesitule. Essaawa zino basobola okuweereza ssente bakujjanjabe ebiwundu n'obukosefu bw'olina obwava ku masasi agakkubwa olw'ebyobufuzi. Omukunja atasera akasente ke wajja e Bungereza mu ntuuyo zo kagenda kuggweerawo mu kujjanjaba ebiwundu ebyajja olw'essasi oba olw'amasasi. Naye nga lwaki? Lwakabampaane. Lwaki? Lwakanyoomonyoomo. Mukama Katonda asobola okuyisa obubaka mu muntu gwe gw'onyooma so nga ate gw'abadde akuleetedde nga enjo oba malayikawo. Y'ensonga nno lwaki abantu abategeera tebaleka information yonna for granted bagiyingiza mu bwongo bwabwe, kubanga omulalu ow'oku kyalo asobola okuwonya abatemu. Naye ggwe bw'omuzalawa n'omuyita omulalu nti tagasa weekanga ogudde mu batemu. Ate era n'ebisolo ebitoogera kisobola okujja ne kikwekiika mu kkubo oba mu maaso nga kikutaasa ddenja eri mu maaso, so nga n'ebbe byatayogera omuwanga amatu n'ebirowoozo, kubanga asobola okubeera ng'alina information gy'ayagala okukuwa. Naye olw'okuba tasobola kwogera kuba bebi asobola okukozesa gesture n'atunuulira ekintu ekyo eky'obulabe. Omuntu nnaalimu akategeera olina okukyuka n'otunula era ne weetegereza lwaki omwana omuto ono atunudde nnyo wano. Omukunja nakwegayirira osigale e Bungereza. Bannayuganda ne baleeta ebibuuzo nti buli muntu yenna ali e Bulaaya mugagga. Tewaliiwo abantu abali e Uganda nga bagagga n'okusinga abali ebweru. Era abamu ne babuuza nti gwe Eddie Mezaya owagira NRM lwaki todde e Uganda ate ye mukunja atawagira NRM gw'ogamba okubeera nti ava e Uganda. Ebibuuzo n'ebyo era abantu bonna nga balina ansa zaabyo. Kankugereze e Bulaaya bonna baliyo bagagga, bonna baliyo bali bulungi? Nedda. Bonna bali e Bulaaya tebali bulungi era si bagagga. Naye ate gwe lwaki oyagala okweteeka mu bafeeriya abanaalemererwa nga batuuse e Bulaaya? Kuba ne Bulaaya waliyo abali obulungi ennyo. Lwaki teweeteeka mu kiraasi y'abali nti naawe Mukama Katonda ajja kukugenderako obeere bulungi nga bali abali obulungi? E Uganda teriyo bagagga basinga bantu bali Bulaaya, gye bali bangi. Naye njagala weeteeke mu kiraasi oli omu ku bali abali e Uganda balina kapito, famire zaabwe ziyimiridde, kkiriza obagaana. Era ne
kkiriza obagaana abamu baasoma okusinga Mukunja. Ate nga Uganda osanga ye yalina ne kapito kubanga abeera muyivu ng'asobola okusaba omulimu gwonna. Naye aba asazeewo n'agamba nno kaŋŋendeko wano ngezise ku mukisa ate n'afunirayo omukisa. Omukunja atasera nze nga Eddie Mezaya ebyaddala saagala bakabampaane njogera ekyo ekindi ku mutima oba banyiigira ne banyiigira. Bwe navayo ne nkwegayirira osigale e Bungereza abantu babingizaamu politics nti kubanga siwagira Bobi Wine kati ngezizaako okumuggyako Cloud Coolers abayinza okumubuguluza okufuna abantu oba kampeni ze zigende bulungi. Kkiriza obagaana abantu bangi baakigula era ne bandaganga nze ow'omutima omubi atayagaliza Bobi Wine. Naye ng'ate nze natunuulira omunaku nga nze Mukunja, omuntu nga munaku nga nze Eddie Mezaya nga ggwe Mukunja atasera mu Uganda nga bweyimiridde tetuyinaayo kapito ne bw'obeera nga wasoma kubanga omulimu gwonna baguwa oli ani akusembye gwe bayita riifali. Mukunja atasera olinayo omuntu ow'omuzinzi asobola okukulusekendinga ne bakuwa omulimu. Wasoma nti osaana okuweebwa omulimu oguliko reference, olina kapito nti osobola okukola bizinensi ekuyimirizaawo. Kati nno munnange bweweepimamu bw'otyo obeera mu buli ngeri olina okugenda ogezese ku mikisa. Omukunja atasera omusajja Bobi Wine yakwata kapito n'amukuweesa emikono ebiri atya okukusabira visa y'e Bungereza kubanga abantu bangi nnyo bagezezaako okufuna zi visa zino ne zigaana. Waliwo n'abataddemu ssente ezisukka $1,000 $2,000 ne kigaana ate nga baasoma ate nga balinayo n'abantu baabwe. Omukunja atasera nsaba meseji yange n'ogitwale ku luno nti akaseera ke wabala ak'ebyobufuzi ka myezi 3 nga kaweddewo. Oluyimba lwe wayimba lwa myezi 3 kuba lwa byabufuzi. Teriyo walala wogenda kuddamu dduulira. Kati emyezi gino 3 gigenda kuggwako ku lunaku olusooka lwennyini lwe bakukubye amasasi. Ogenda kumala emyezi 3 nga toyingiza wadde 10 kubanga ogenda kubeera mulema. Kitegeeza kampeyini zonna zigenda kukuyitako nga toyingiza wadde 10. Kye nagamba mu video yange eri nti ojja nakutuuka okulya amazzi kubanga n'abantu bano abaakuwaga abasobola okukuyamba okuwaayo 10 kkiriza tebasobola kukuliisa bbanga lyonna era oli akuweerezayo akasente omulundi gumu n'akwetamwa. Omukunja atasera nze Eddie Mezaya nafuna omukisa ne bampa omulimu mu gavumenti ya Uganda. Omulimu gwe bampa nga gusasula ssente n'okusinga dokita. Naye kkiriza obagaana omulimu saagukola kubanga natunulamu ne ŋŋamba bajja kumpa omulimu ogwo bwe bagumpa emyaka 2 ne bangoba. Nedda ne nnemera e Bulaaya ne ssaali mugwagwa. Natunulira famire yange nga nze breadwinner, ne ntunulira abaana bange nga nze breadwinner, ne ntunulira mikwano gyange abo ababeera balina ekyetaago edi mpaayo 10 nga nze breadwinner. Ne nneepimamu wa gye nva. Mukunja atasera nze ndi musajja munaku naye ng'ate gw'onsinga obunaku. Omuntu omunaku akozesa sense ze zonna. Kati bakubye bannayuganda ng'oggyeko kuwaana ng'oggyeko kuritisizinga era ogenda ssanga ku vidiyo n'abagwagwa nga babuuza baani abaamukubye amasasi. Ekigambo ekyo baani abaamukubye amasasi akibuuza tebalikubye ye. Kati gwe mukunja munaku munnange saagala bakikubuulizeeko kuba tekikuyamba. Ekikuyamba kugulira mwana wo mata. Mukunja bw'ojja e Bulaaya ku lw'okuba teriyo kabampaane wali ojja kukola. Era empapula waliyo abantu abali e Bulaaya abalemeddwa empapula. Gwe lwaki weeteeka mu bali abalemeddwa empapula? Kubanga tulina bannayuganda bangi abagenze e Bulaaya ne bafuna empapula mu mwezi gumu mu myezi 2.
inze eva neteeka mu bawiina seteekangako mbafeeriya mukunja nkwegayiridde nsaba edimizaya gw'olabanga ekitagasa essaawa zino ojja kumpa respect era mwe bannayuganda mukimanye waliwo omuntu ajja n'ayogera nga tayagala bakabampaane nze siyogerera mu byabufuzi nze njogera ekyo ekituufu kyennyini nga bwe najja ne mbagamba mu 2019 nti Bobi Wine tasobola kubeera pulezidenti wa Uganda mu 2021 tasobola kubeera pulezidenti wa Uganda mu 2026 ne munvuma kyokka ate 2031 ajja kufuuka pulezidenti wa Uganda era nange nja kumuwagira kubanga nze njogera ekyo ekindi ku mutima nga sagala kabampaane